Muli mutya abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 n'olwaleero nkomyewo ne vidiyo yaffe empya. Nina ekibuuzo ekyambuuziddwa nti senga omukwano kyekyi oba ebika by'omukwano nga waliwo ayagala njogere ku bika by'omukwano. Nze nno ebika by'omukwano sigenda binnyonnyola ng'omuzungu bw'abinnyonnyola kubanga omuzungu bw'oba ogenze ku Google n'oteekamu types of love balina ebika bye bakuleetera, naye nze ngenda kunnyonnyola ebyo iffe abantu ba bulijjo oba ffe abaddugavu engeri gye tutambuzaamu omukwano gwaffe, kubanga tukkirize tetugutambuza nga bazungu. Nedda bazungu balina enkola yaabwe, naffe tulina enkola ki eyaffe. Nze ngenda kwogera okusinziira ku research gwe nkoze, okusinziira ku byempiseemu, okusinziira ku byendabye. Omukwano kyekki? Kyengenda osooka ogamba omuntu nti omukwano kuwaayo. Bw'oba oli mu mukwano nga toweebwa ate nga nawe tolina ky'owaayo, nze nsuubira gwe teguba mukwano. Omukwano kuba kuwaayo, kuba kuteekamu, si kubeeraawo nga gwe oli ku receiving end kwokka. Bw'oba mukyala nga gwe afunamu wekka, bw'oba mwami nga gwe afunamu wekka. Kambagereze ekika ky'omukwano kye nnyinza okusooka okwogerako. Waliwo omukwano abantu gwe babeeramu nga naye bw'omubuuza naye tategeera kikyalimu. Kitya? Alina boyfriend oba gwe olina boyfriend. Boyfriend oyo akkubira ali mu bwetaavu bwa kwegatta. Talikkubira ssimu ng'akugamba hani jangu tugendeko out. Talikkubira ssimu ng'akugamba hani nina gye njagala okwanjula. Talikkubira ssimu ng'akugamba nti jangu let's just spend time together, njagala kubeerako naawe. Mpulira leero njagala tusiibeko wano ewange. Nedda. Ye buli lw'olaba essimu ye aba ali mu bwetaavu bwa kwegatta oba aba ali mu bwetaavu bwa kujja omwoleze ku ngoye. In fact ozooze ate omalera mwegatte, byebyo. Ogwo nagwo mukwano guli awo. Ate gubuzaabuza nnyo abaana abawala. Kugamba gwe oluusi weesanga ng'omuntu ono omwagadde naye ate nga ye takwagala, ate ne kikulema okukkiriza mu mutima gwo nti takwagala, nti akwagala kaseera, akwagala mu kaseera waakwagalidde. Kubanga omukwano teguliiko kiseera, omuntu oba olina okumwagala buli lunaku, buli ssaawa, buli katikitiki. Omuyoya omwagala, gwegwo omukwano ogwa ddala. Omukwano omulala gwe nninza okwogerako gwe omukwano ogw'okubanga omwana omuwala, era kyekimu ne kye mbadde njogerako wali nti gwe akkubira yeegatta. Naye nsanze abavubuka bangi ng'akaaba n'agamba senga omuwala mwagala naye ndaba tanjagala, naye ate nga kikukkiriza okumanya nti takwagala kw'omwesonyiwe. Akkubira yeetaaga ssente ate era n'ozimuwa n'omusanyusa. Akkubira alina bwetaavu bwa kumusanyusa, yeetaaga buyambi bwo ate era byebyo talikkubira. In fact nga n'okubiipinga abiipinga n'okuba n'akubulira kyakugamba n'oziweereza toddamu muwuliza. Oddamu muwuliza ng'era yeetaaga buyambi bwo naye ng'ogamba ndi mu relationship. Ekituufu kiri nti tebakwagala, kye kituufu. Omanyi mwe temwagala kuwulira kituufu. Tebakwagala, bakukozesa oba bakweyambisa. Kubanga naawe kennyini osobola omukubira n'omugamba nina ekizibu n'agamba nze siriiwo oba n'agamba nze njagala kukola n'agamba siriiwo. Kugamba they are never available for you, naye gwe obeerawo ku lwabwe kubanga basalawo okubasanyusa. Guba one-sided love, gw'ayagala ye tayagala. Omukwano omulala gwe nniza okwogera ku gwe omukwano ogwa ddala. Omukwano ogwa ddala oba omukwano kyekki? Omukwano ogwa ddala gwegwo gw'osanga nga tokakambeera omuntu omwagala bya ddala, owulira buli kimu ate naawe oba okifiiringa nti akwagala nga tuvudde bino bye twewunza ng'okiraba takwagala naye ng'ogamba kale kaŋŋumire ku kino, kasita nkubirako, kasita nkyekingako, kasita wemba nina ekizibu ampa ssente, kasita. Nedda. Omuntu oba omwagala oba okiwulira mu mutima nti omwagala ate naawe oba okiraba nti akwagala, ye muntu kye tuyita okuyirawo omubiri. Ng'osobola okumukubira ekiro essimu ssaawa 6 n'asituka n'omugamba nina ekizibu oba ndi wano n'ajja. Saakugamba kati nkole ntya, weeyiiye nze neebase, oba n'agaana okugikwata. Ne bw'aba mukazi ng'asobola okukikola ne bw'aba musajja asobola okukikola, nze ekyo kye mpita omukwano. Tekiri ku ssente zokka nti alinza okuba tayina, ate n'ekintu kya ssente tukikwata bubi. Ffe tulowooza ssente ye muntu okumugulira iPhone, ye muntu. Nedda. Ekitini ky'olina oli wiiringa okukigabana ne munno. Yes, ofuna emitwalo 4 omwezi. Oli wiiringa okuggyako omutwalo mugambe hani
sina sente naye kwata omutwalo guno oyongerezeeko osibe enviiri kubanga oyagala omulabe ng'anyirira oyagala akulabikire bulungi naye ate toli willing teekamu akatini kaafuna asobola okugamba ng'oli mu kizibu n'agamba hani tofaayo kampitenkanye kwate zino sente osooka okiriyalinga renti wo ninza okyogera omuwala n'asikanaga nti kiri tubikola babikola okitegeera abaagala ebyaddala sifa abaagala ebyamagendo kubanga tubeera awo nga naffe tetumanyi kye tulimu naye nga tuli mu mukwano omukwano omulala waliwo omuntu gw'osobola okusanga nga bo bali mu mukwano naye nga gwantegeeragana nga beeyambayamba oli bw'aba yeetaaza okwegatta ng'akuyita ne mwegaddanga n'oli n'akuyita bwe mutyo kugamba naye ng'okimanyi tosibiddwa katambaala nga tewali naye eventual ate ogwo omukwano muna ebiseera ebisinga gurisawutinga mu kintu ekirala kubanga nabagamba kigambo kwegatta tekikoma ku kwegatta kyeyongerawo oba kisukkawo fe wetukirabira era mwabeegattagatta n'ono n'oli mbasaasira kiri so spiritual eyo bond erina kyezimba mu muntu era ebiseera ebisinga osanga ng'omuntu oyo omwagadde oba omukummwe agudde mu mukwano ne munne nga temwali musaze obutagwa mu mukwano ekintu ekyakyeninza okwogerako oba omukwano type endala gye ninza okwogerako ey'omukwano pozi nga sinabagenda mu kika kya mukwano mulala munzikirize ne kino nkiyiseewo nti abantu abasinga kubanga eyambuze yakinteereddemu mu kibuuzo kyoba mu kweshoni nti singa nfuna omuntu ng'ayambala enkunamyo omuntu oyo nsobola okumukyusa mulekerawo okulowooza nti osobola okukyusa omuntu akyuka yekka oba akyuka olw'okubanga akwagala kyekyo kye ŋŋambye nti omukwano gusobola okukyusa omuntu wabula si ggwe nga ggwe nti ogenda mugamba kino sikyagala kino akireke ajja kwebuulirira yekka agambe kino kisensa omuntu wange akyuke naye singa omukaka wamusanga ayambadde enkunamyo n'omukwana ate omukaka okwambala sikaati empanvu lwaki tokwana owe sikaati empanvu oba gw'oyagala mulekerawo okwesitressingira obwerere n'okusitressinga abantu abalala bw'oba owulira nga weegombye akabina ke naye ng'ayambadde enkunamyo waliyo alina akabina ng'ate ayambala ebiwanvu gumiikiriza ofune oyo rather than okuteeka omuntu wabe ndi ku pressure ne ku unnecessary stress njagala kino nze ndi bwe nti ng'ate gwe okitegeera wamukwano omulaba wamujja mu bidongo n'agamba nze nkuba kiraabu gwe n'olowooza nti bwe namufunisa olubuto ajja bbire katajja omuntu akyuka ng'ayagadde tuddeyo ku mukwano waliwo omukwano omulala gwe nninza okugamba ogwa friends with benefits ogwo ng'ogeddeko ogwo gw'okuba nga mweryamu bweri then waliwo ekika ky'omukwano ekirala nga muli awo oba nga ŋŋambe nga mweyagala sijja gamba nga mweyagala oba ng'omu ayagala munne nga tegutegeerekeka nga n'ababalaba tebagutegeera ate nga nammwe temugutegeera naye nze kyenninza okugamba kyeki tokkiriza mukwano okubuzaabuza bw'obeeranga mu kintu ng'owulira tokitegeera gezaako okukitegeera bwe kikulema okukitegeera manya nti ogwo si mukwano kubanga omukwano ogwa ddala gutegeerekeka guli straight gwa mazima tegulimba tegubuzaabuza tolinza kubeerawo ng'oli confused nga kino ekika kye mbadde nyogerako okubeera nga anjagala leero akulaga takwagala enkyakulaga akwagala leero yeekyanga enkya teyeekyanga kugamba nga ye relationship gye mutambuliramu omuntu ali awo nawe tobitegeera bw'oba ogenda afiirawo akaaba bw'osigala ate ng'akujolonga kugamba oba ontegeera so buli bw'obeera mu kintu nga tokitegeera tokkiriza confusion kugenda ku bwongo manya nti ekyo tolikitegeera era tekiriiyo kubanga omukwano gutegeerekeka teguliimu kwebuzaabuza munzikiriza enkome wano olunaku olwaleero nja kuba nnyongerezaako olunaku olulala badde bawuliza balungi mwebale kusubscribinga kulikinga tewerabira kusharinga kavidiyo kaffe kano yonna gy'oba okasanze mala kaba kavudde kusenga Faith 256 ojabuzi ku YouTube noteeka musenga Faith 256 babeera bakuleeta butereevu ku channel yaffe kuliko okwebuulirira counseling buli kyoba oyagala okumanya okiteeka buteesi mu comment section ninza okulwawo okuyitamu naye mbanja kuyitamu era mbanja kulaba comment yo nkole video nga nkuddamu oba oyagala okugiraba tewerabira teekako kadde nti video yonna gye mmataddeyo oba ofuna notification butereevu nojja n'olaba oba yeeyo video yo oba si eyo
kale Omukama abankuumire mubeere bulungi mweraba. Yeah.